naye etasaanidde nga bwe ngambye nti okola ensobi ogeyeezo weetowaza kakati awo wali obuzibu muffe ng'abantu n'okola ensobi naye osigala nga nkyavimba okyalireddemu lwaki munaani kristo atuyambe twetowaze bwe bakoze ekitali kituufu ngagamba nti kino si kituufu nakikkiriza twekubeera namalala kino kisaba tukagamba nyamba kuba kakati enyota pulezidenti yazongera nako eviimu kakati inaddene nnyo naye era okusaba nti eviimu lino ireme kundetta amalala gakulembera ekigo nti wemba nsobeza kubanga tuli baana wemba nsobeza kikulu okukakkana tokkiriza nti kino kyenkoze si kituufu so njagala tukubiriza ffenna naddala bannabyabufuzi ndabe tuli bangi wano bakansala baani emirimu gye tutambulira oluusi tujja kusuubya abantu bano oluusi tujja kukola ddala tusuubira kulala naye bw'okola ensobi kikirize tinkoze ensobi si weewaawo weetonde odde eri omutonzi odde n'eri abantu nti kaakati wano nakola nsobi kanyeetereze tekirina kyekikujjako tekukikujjako wakansalamu waemugiigo eviigo ebyo byonna byolina kinswaki era eviigo yeyongera nabweyongezi bw'okkiriza nti okoze ensobi kyokkola abafaaza gye bali era tujja gye bali etwetonda tekirina kyekikujjako kikwongera maanyi nabuvumu ne kristo kusendereza nti kakati omuntu ono alabye nti kyakoze ekikyamu akikkiriza era yeeyoze ate kikuyamba obutaddamu ekyo kwakkiriza nsobiriyo kiriyo tekijjako si bwe kiri kyasigala ngaokola ekyo nate ate nga sikirimu mbasabira nga nange bwensabira mukama tuyambe tubeere beetowaze tubeere bamazima bwebakoze ensobi entonde zireeko mukama gambe nti saasira n'abantu bagambe banosomesa ate tutambula obulungi si weewaawo sebole banyama muzikirize faaza yebidde sifaanakyesabusi yatwalirire kuteekateeka mukwasaganya projekita n'ebirala bw'owekitiibwa pulezidenti wange yakuwayo akakadde kamu faaza netulina nnyo wali abalina ennyo nyingi babazijja basimanyi yefe akatono netulina okujjakagabananga olabe ngate emirimu gya kristo gitambula mwebalene mwebalena Joel Ssenyonyi Nsekezi Lop yakulira gavumenti ya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu Parliament. Olwaleero bwatu lunaku bwalutandise abadde mu kusaba ku kanisa yaffe wali ekawempe ku kanisa emanyiddwa nga eya Jinja Kaloli Catholic Parish we babadde ne President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era bwe bavudde waawo Joel Ssenyonyi Nsekezi ng'alina President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ne bagenda empigi ey'embaale mu kusabira oba mu kutereka jjajjaffe ow'ekika ky'endiga omubuze Bosa mutereka Joel Ssenyonyi era wasinzidde mu kifo kyekimu wasinganya Abaganda abangi n'ab'ebitiibwa n'ayogera ebigambo nti mu ab'ebitiibwa abalowooza nti mugenda kukola ng'ensobi mulye ssente za nnakyemalira mumale mwewanike mbu muli baabitiibwa mu guno omulembe tugenda kuba survivingisa tetugenda kubawa time wadde obudde bannange mwetowaze bw'oba okoze ensobi weenenyeza abantu abo abaakutulonda toli wa kitalo ng'olya ssente z'omuwi w'omusolo abiwulire ebigambo bye ebibadde bya bukambwe leero byonna nga bigendera omukulu Mathias Mpuuga Nsamba asobole okubiwulira n'okwetereeza aleme kugenda ng'akikinala ngalo awoza wa kitiibwa abalwanyisa Buganda
nga Joli Buganda ye yamutuma okugenda okubba ensimbi z'omuwi w'omusolo. Sebo Katikkiro Ekitiibwa Dr. Twaha Kaawaase, abataka, abakulembeze mitendera egy'enjawulo, Mukama mulungi era ekiseera kyonna weewaawo. Leeta okusaasira eri famire, okusookera ddala eri maama n'abaana n'ekika ky'endiga, eri Obuganda, eri Uganda okutwaliza awamu. Okufiirwa kwa Engineer Daniel Musa nga bwe batulungamizaamu kaawo nti lw'omwe ye tafa, lw'omwa tafa. Ye Engineer Musa ye afa era yafudde kitalo nnyo, kitalo ddala, naye nga twagala okwebaza Katonda ku lw'obulamu bwe. Tumuliddeko ebintu bingi, twakyalako ewaka, twabadde mu kyaki, ne wano wetubadde tumuliddeko ebintu bingi ebimwogeddwako, testimonies ez'enjawulo, era twagala okwebaza Katonda ku lw'obulamu bwe. Twagala okwaniriza lw'omwa omujja omutaka Elia Lwasi, sebo tukuyozaayoza era nga tukwaniriza. Tulina essuubi nti ogenda kukwasanya obuvunaanyizibwa buno, ogenda kukulembera ekika ky'endiga, era kakasa kubanga baatugambye nti Engineer Boss obadde okwatagana naye, era kakasa bingi by'omuyizeeko byojja otwalaso mu nsonga z'obukulembeze. Ebyagala obukulembeze bwo si bwangu, naye tulina essuubi tujja kukwasaganya, wekwata Katonda, owuliriza abakulembeze banno n'abantu b'otwala. Kikulu nnyo ekyo obukulembeze. Njagala okwebaza abakulembeze bannange abali wano nange, Oweekitiibwa Abubakar Kawalya kuva e Lubaga, Honorable Teddy Nambooze Mbaka omukyala ow'Empigi era ye katukyaza, n'abakulembeze abalala. Chairman LC5 naye namulengeddeko, wali omukulu. Obukulembeze era nga bwe nayogedde eggulo mu kyaki, obukulembeze si bwe bwangu ennyo. Bwe twekwata Katonda ne tukola ekyo kitusaaniddemu, ensonga zitambula. Era lw'omwe omujja ffe tetulina kubuusabuusa nti ensonga ojja zikwasaganya, era naffe tujja kulabirako bingi weewaawo. Nekino kanjogere nga mbulira abakulembeze bannange ku mitendera egy'enjawulo, naddala ffe bannabyabufuzi. Obukulembeze kikulu nnyo okubeera omwetoowaze, ekyo tukiwulidde nnyo. Omugenzigiya abadde musajja mwetoowaze, musajja muwulize, omusajja mukakkamu, ng'ebitiibwa byonna abirina, nga ssente zazirina. Omusajja alina zibizinesi ez'enjawulo naye nga musajja mukakkamu, musajja mwetoowaze, nga mukulembeze. Naye abazzukulu bayogedde eggulo mu kyaki ne batugamba nti abadde atukulembera bulungi era ng'atuwuliriza. Ekyo kikulu nnyo mu bukulembeze, okubeera nga tuwuliriza abantu be tukulembera. Obukulembeze oluusi butuleeta amalala, kikyamu bannange. Bayibuli egamba nti amalala gakulembera ekigo. Bannaye mbasaba abakulembeze bannange nga nange bwe neebulirira, tubeere beetoowaze, tubeere bakakkamu, tuleme kubeera n'amalala. Bwe tuba nga tukulembera abantu tubawulirize. Oli ne waba takkaanya naawe kizooka okumuwuliriza. Naye ensangi zino amalala gagenda ne gayitirira, ze drone ze muwulira, Oweekitiibwa Katikkiro yakyogeddeko. Zi drone ezo bazitwaliramu abaana nti kaakati ono takkirizanya na gavumenti eno, yawagira kira. Bali mu makomera bavundira mu makomera, abalala n'okubaziika twabaziika. Lwaki? Lw'amalala agali mu bukulembeze. Abantu babeere n'endowooza eyaabwe. Bwe bakugamba nti kino kikyamu, bawulize ng'omukulembeze waabwe, oleme kubeera n'amalala. Ekira kikikugyako ng'omukulembeze n'okwetonda munnange bw'oba weetonze.
tekiina kikikuggyako ng'omukulembeze, infact kikwongera n'amaanyi. Ennaku ezaayita nalina story gye nalaba ku TV, mukyala yakaza baawe yamukwata kikola ekyobwenzi, ng'amukaza baawe n'anyiga yakuba mukube, mukyala n'adduka ku poliisi n'amawulire gye gaamusanga eyo agenze kuwaba musango. Omwami yamukubidde ki kubanga abadde amukaza, yamusanga mu kiwa ekyobwenzi. Kakati omwami enso yazifuula busungu, ye ng'alaba nti yenze mwami yenze mukulembeze yenze ow'ekitalo ennyo, bannaye tubeere bakkakkamu abakulembeze. Babuulira nga nange neebuulira, tubeere bakkakkamu. Ekiina kikuggyako n'okwetonda bwetondanga abantu bagamba nti naye mukulembeze waffe kino nedda si kituufu. Actually kikwongera maanyi, kikwongera na bitiibwa ogamba nti wano nsobezza mukyala nsonyiwa, oba abantu benkulembera wano nsobezza munsaasire. Tekikugyako bitiibwa byo, si weewaawo. So kati abakulembeze ensonga eyo nkulu tugiyigire ku mugenzi Engineer Bosa n'abakulembeze abalala betulaba nti kakati ono atambulira ku kituufu. Ayi Ssaabasajja twakuumye bubi, Ssaabasajja Kabaka wangaala. Munzikirize bassebo ne bannyabo mpite omujjwa. Byebyo ebigambo bya Joel Ssenyonyi Nsekezi eby'olwaleero eri omukulu Mathias Mpuuga Nsamba. Abakulembeze mwetowaze, mwetonde nga muzizza emisango, temwefuula bannaggwano mukubanga muli ba bitiibwa, muli ba kabinnyo ate nga mukoze ensonga enkya. So ng'olidde nansimbi za mwe musolo, ng'oli kamwanyika abaana b'e Kampala, abasuubuzi abaggyako ensimbi empitirivu, gwe n'okaddako n'okamugunya obukadde 5 n'obwezibika ne bakugambako n'omera amapapa. Gwe tojja kwetonda, tojja kuzesa, tojja kulekulira. Abakulembeze abo sikyabeetaaga ne babeeza wano nakyemalira. Ate tujja babulira lwatu bino si byankiso, tujja kweka byama, tujja kubijjangayo tubyogere. Tujja kukkiriza abakulembeze tubeera nga tulinamu omukyama, tuteza kujjako mu 7 bitumala okutesa bimutwalira mu 7 ng'abasasula. Nedda bakulu ba boosi, nedda tetujja kubikkiriza ebyo, tujja kulwana n'okufiirawo okuuka ejjembe. Kale toyanzanya obubaka bwa Joel Ssenyonyi Nsekezi. Mukama nsaba